Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuuliriza mwenna yebale kujiranga abakuumye naffe akyatulese. Amiina. Allah bajjuludde abasonyiwe ebyabasubako ate abasaasire. Amiina. Naam. Abatuuliriza abalonyi mwenna gye muli nate nga bulijjo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbakubiriza kwata kalaamu na bupapula muwandiike ebyo mba muwulidde nga tusomesezza. Oba oli awo bibeera bitagenze bulungi ate mujja kufuna engeri gye mubibuuzaamu mubitegeere bulungi inshallah taala. Okay. Nate nga sinogera musomo nyina obusango nga bubiri benjala tusooke tukutule tubuse wali akasooka tuyingire mu sufuru. Sufuru ogamba guno omwezi ogwafuga omusiraamu. Omusiraamu gonna. Sufuru tugiyingidde. Kale kakati waliwo ensonga nnyingi nnyo ezikwataganaku abedda ku mwezi guno wagulimu ebintu bingi ebirumira kati nga tubirabye naye buli byali tebirumira. Era baga mwezi gulimu wekiyita kiki Gamba nti mwezi gwabizibu maazi nze byonna bakutwala bakusomesa nti mwezi gwa bizibu. Nekigala soka tukizaganya n'enseeka yahe. Edda eri bw'olyogera likalubiriza abatuwuliriza. Akati kanju buli muntu alina edda erirye. Kanjugere ku dda eriryo. Siyagala kulogera ku lyange eya mwalimu Yahya Kalungi. Akati sidda eryo dda kuggwe naye ku ye ayinza okuba nga kyalina yedda eddala. Kakati ebyo bifaana bitya mu bufunze tunyere kikati nga ssatu okutula ekyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Njagala kwogera byedda ate omurabigere ebyakakati. Edda eryo lyotugambye twagambibwanga nti omwezi guno ogwa sufuru mwezi muzibu. Ekisookera ddala mwezi gwa munjogera ennyangu nti gwa bisiraani kubanga gwa ndwadde. Nti era mu mwezi guno Katonda wasiza Allah subhanahu wa ta'ala wasiza endwadde zonna ezinaakola omwaka. Era edda waabeeragawo olunaku olukambwe ennyo nga bagamba nti olunaku lw'ennaku z'omwezi nga 12 mu mwezi guno buli yenna alina ekikopo buli yenna alina ekyombo kyonna akibikkeko oba akivuunike kubanga olumbe lutambula ekiro ekyo nga lunoonya ekintu kyonna ekyasaamiridde ekitali kibikkeko buyingiremu. Ne bw'okyoza bw'oba mwebuli nga bulemeddemu era bw'okiriiramu ng'olwala. Eyali ntegeera eyeyedda gy'ogambye. N'olwekyo twagala tutunuulire ku mbeera wakatono nnyo kagamba ku kiriwo olwaleero ne nabbi kye yatuyigiriza lwaki tukiwa olunaku lumu oba lwaki tukiwa omwezi gumu ng'ate ye nabbi mu njigiriza ye yatulaga ebbanga ddene oba obulamu bwaffe bwonna nga twekuuma endwadde. Naam, ebyakakati bumu. Alhamdulillah. Rabbil Alamina nakyo kisaako. Abatuliza abalungi abantu alkuswasu alkuswasu abettanira nnyo usitole byafaayo n'engero na biki enkola yaabwe nzibuzibu. Bagenda batunuulira ebintu ebyenjawulo n'ebiseera byabyo mwe byabeererawo. Bwe batuuka ku mwezi guno bagutunuulira nga mwana wattu obusiraamu mu biseera by'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwalimu ebintu bingi. Kadija simanyi muyafiira olutalo lwegundi lwali nakani kati bamala okuleeta ebyo byonna ne balaga nti omwezi guno mwezi gwa bizibu era gwa bisiraani gwetaaga okwetangira. Ekyo nno bakirina mu myezi gyonna bakirina ku guno ne mu nnaku balulina obutaawukanako ne batakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala batwala olunaku olwokusatu nti lunaku lwa bisiraani lunaku lukyamu. Ne mu bantu babalina
ne mu bantu babalina era okufaanaganako nga abatali basiraamu batakkiriza Allah era abalaga ti ennyumba ya bisiraani emmotoka ya bisiraani omukazi oyo yafuuka ekizibu ng'ate basula nabo era bawangaala nabo olwo bye bazaala oluusi ekyo lwa butafaayo kwetegereza ntaputa za bujulizi butukwatagana ku nsonga naddala eyo zinsemezaayo amma ziri ezikulembedde zo z'abantu ba alkuswasu bannanyini kwenyumiriza mu byafaayo bebatera okusoma embeera efaanaganako bwetyo ne ku mpewo zino eza leediyo mugenda bisomesa mugenda bisomesa mujja kuleeta abo walimu babisomese naye omukisa gwenfunye ogusooka nze ndubaddemu nti si bituufu sisuubira nti bajja kujja tasuubira wanewo empozi wanewo naye ŋŋambye nali nkiwuliddeko n'omwaka oguwedde kyayitawo ku leediyo zino abasiraamu zibettanira okuwuliriza so twewaza abawalimu okusomera abantu irimu efaanaganako bwetyo irimu si ntuufu muddeyo mugyetegereze irimu eyo si ntuufu emyezi la tadurru wala tanfa ekyokubiri seeka nti ku nsonga y'okubikka ku byombo nabbi sallallahu alaihi wasallam teyakyawulirawo kiro kimu oba lunaku lumu wawula mu butonde bwaffe bwonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nti omuntu bw'abanga agenda okwebaka buli kiro kyonna si kya lunaku lumu omuntu bw'aba agenda okwebaka ebyombo byonna byalina mu nnyumba abibikkeko ebintu yatuuka ne ku siteegi egamba ebyombo se bwowedda naye alunaku zino kale amasowaani n'ebikopo ebaafu ebenseni akataasa byonna ebyo ebintu ebiri mu kifaananyi bwe kityo yatuuka ne ku siteegi egamba nti bw'obanga tosobola kufuna kibikkako waakirifunayo akati osome bisimillah okateekeko oba kivuunike ebintu biri bisatu omubaka ebitukubiriza buli kiro ebintu bisatu omubaka ebitukubiriza mu hadith ega nti auke asiqaa muvuunike ebyombo ebinywerwamu ebiriirwamu toleka sowaani nga bwe zityo nga zasaamiridde iki ekituufu ekyo auke asiqaa sowaani baafu bikopo giraasi jaji nebebeera bizigo ebisaanikira wakijjako kivuunike nakyo bino ebikobera nga byasaamiridde wakhamiru al inaa nakyo lanza kubikka kiri kibadde kyakuvuunika kajagandi oba ekyo kigaanyi ebyombo koma kiri kale mubibikkeko era okutugaa kikyoga nti au antoriba alaihi uda oba bwe tufunye kyobikkako tufunye kasaanikira funa akati otukizeko erinnya lya Allah nti bisimillah oteekeko akati ku giraasi gyotaso naye nga giraasi ekulemera kyokuvuunika owulire bulungi naye tugambe nti ekidomola akasaanikira wakasuula funa akati oba tuuzaako akasoosi okavuunike osome bisimillah ekigambo ekyokusatu omubaka yatukubiriza okuzikiza omuliro omuliro tetusobola nagwo mu nju ettaala sigiri omanyi nti abantu bangi bakugamba mbu bweyamaze okufumba n'aleka sigiri ne bafa ekiziiro ekyo nabbi yakijjanjaba dda bugaga nti n'omuliro ebintu ebivaamu omuliro mu bizikize n'atuuka n'okutulaga biki ebiyinza okuviirako obulabu obwo naga nti fa inna alfuwaisaka obwonoonyi obuto obutono emmese ekyo akonoonyi nnyo obwonoonyi obutono buleme kubookera mayumba gammwe
era nalabako ekifaananyi kimu mu kitabo kimu ng'oli alese ettaala ng'eyaka akamese ne kajja kagibuukira ne kagigwako n'egwa n'eyo kinnyumba kando kitono nnyo mmeso okugiyitako n'egwa omuliro gutandikira omubaka yabyogera emyaka 238 nekiri kyogambye nakyo yawa illa ekyokubikako byomu nakanti mu mwaka mulimu ekiro kimu mu mwaka naye tokimanyi ekikubula ekiro gundi mulimu ekiro kimu ekyo nno Allah sizaamu endwadde ez'omutawaana esobola okukwata omuntu naye nga tekiri specified kya lunaku gundi 12 lwaba lwa mwezi gundi kati olw'obutabumanyi era ebyo nabbi sallallahu yatukubiriza nti ekintu kyonna yakituweeranga mu mbeera ey'okubeera tokimanyi osobola okunyikira kikola nga bw'olaba bwakukubiriza okusaba edduwa ku lunaku lw'okutaano ku ssaawa ezisembayo singa yagamba nti ku ssaawa 12 abantu baligenzeka 12 zokka nga bw'olaba ennaku eza Laylatul Qadri ziri muki muzansuusuuba nabwe kityo nakyo bwe kifaanagana si lunaku lumu olwo gwe lwojja okwesibako endala zonna ng'obwire kannagalaali ng'obuliri bw'embwa thumma yatuusembyayo ekyokulakkiriza tukyogere nti omubaka era yatukubiriza okubeera nti obudde bwe buwungeera obudde nga butandika okukunira buti enzikiza ezze omubaka sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okuyingiza abaana baffe mu mayumba n'okuggalawo amayumba madirisa ago n'enzigi ode bulungi abaana mu kiseera ekyo n'ennyumba zaffe obusiraamu butukubiriza okubiggalawo naye nga tujjukiriddeko erinnya lya Allah nti bisimillah okusobola okuggalira shayatin fa inna shayatina tantasiru sitaani mu kiseera ezo okola bungeera bwe buti sitaani tezitera nnyo okwagala layiti kati obudde obw'emisana zibeera akafu okukosa kwazo kati obudde bwe butandika okuwungeera bwe buti kasita bugenda okuddako eddiba nga zisaasaanira ensi kati omubaka sallallahu alaihi wasallam atuwa ilaaj okubeera nti abaana tubajja ebweru ne tubayingiza maka gaffe ne tugaggala netusomerako basimala bwe bumala okukwata omwana asobola okuddayo n'afuluma naye nga butandiikirizaawo abaana baffe bagwana kubeera mu mayumba ekyo kyennyini tubagambe nti mu kaseera ako sitaani ziba zigenda ku mirimu kakati bwe zisanga mu kkubo oyo mirimu giba gitandikiraawo kyobulaba abaganda balina ekyo kyebaali balesi kyali kyamagezi bakuba bakisiba bubi kuba bulaga nti omwana obudde nga buwungeera tasaana kuzannya bwamenyekera awo tayunga ensiba egyo ŋŋambi yali muki abalina ebintu byabwe bingi nnyo omenyekera toyunga naye nga bagala kwewaza yembeera yaabwe balina bingi naye ekikulu ekirimu nti obusiraamu bwali bwakiraba dda tutunulirira sayidi eri tutunulire sayidi ero ebintu by'abaganda babiteekangako ebinene ebitiisa mu ngeri yaabwe olw'okubeera nga bwe banaabiwulira bijja ku abantu baabwe bijja kubatangira nekiri ekyokuggala ennyumba nga kyoba okyetegereza nti ensiri zisinga kusituka ng'obudde buwungeera naye wakati eyo ng'obudde butuuse makati ekiro ziba tezikyatambula nazo kati nekyo olaba nti nabbi yali musawo nnyo eyasobola otulaga ebintu ebyo byonna kaifala nga byayogera wahyu obudde buntu bugenzeeko naye mbadde njala ku katono nnyo ku nsonga twafiiriddwa nafunye ku mawulire sinagafuna nnyo mbujjuvu naye njala kwogerako kye nafunyeeko nga tonnakyogera kisobola okwonoona enzikiriza y'omuntu n'ogiteekako akamogo okubeera nga okukosebwa n'omugaso agulowooleza mu bintu ng'ennaku nga ebiseera nga ebifaanako bwe bityo addarru wannafu omusiraamu yenna okukosebwa n'omugaso tugulowooleza mu Allah subhanahu wa ta'ala waliwo omunaffe yafudde oluvannyuma lw'okulwanagana okwabaddewo wakati by'okweddiza
obw'okufuga omuzikiti mu mbeera efaana bwetyo era disika zenye sirimanyi naye ndoza disika oyo Sheikh Shaabani Waisada Sheikh Shaabani Waisada era abadde akola bulungi emirimu gy'obusiraamu naye nga Sheikh Banyengede tuwagwawo embeera y'obutakkaanya nga Waisada bazimba omuzikiti ne bagumaliriza bulungi ate ne wavaayo abantu abalala ne bajja ne bagumenya ne bagamba nti naffe tugenda kuzimbawo omuzikiti kati ne twewuunya okubeera nti bagumenye ate nga tebalina nsikiririzanya tebamaze kukkaanya kati embeera yazaalirizibu bingi saagala nnyo gigenda kubaseera era sinyagala okutunuulira yazaalirizibu bingi batandika okulwanagananga kyakulwanagana okwo buli jjuma kubaddewo buli jjuma bajja ne balwana temujja kusaala tujja kusaala poliisi yingiddemu bwe bityo ne bajja nga balwanagana kati nga ku buludi gwa jjo ndowooza abamu bazze beetegese nnyo okusinga abalala ne bagamba nti olwaleero ndowooza balina okufaamu omuntu bazze beetegese nnyo okusinga bannaabwe abalala naye bonna abasiraamu be balwana tekuliko mukaduli kino omwalwana namunne bonna basiraamu era bagenda okumaliriza ng'omwana wa Shaabani Waisada bamukubye akabaawo akalimu omusumaali bakataddemu omusumaali gamba ng'oli yagidde biniyati lkatli kubanga akabaawo katekamu omusumaali tobeera na niya ndala gy'oba olaga era omwana n'afa okuzika kwa lwaleero nsubira esaawa zijja kubeera 8 ekyo Sheikh Shaabani Waisada tukusaasira nnyo tusaasira baganda baffe mwenna abali e Kamuli tukubiriza nammwe ababadde balwana nti mulowooza nti Mungu agenda bawajjana nti mwabadde mu jihaadi oyo gwobeerosa omuntu amdan mu bugenderevu kubeera yabadde alwanira omuzikiti nti ogubeeremu nayagala oguveemu mwenna muli basiraamu tewali alina gyagutwala kati ekibuuzo kyange kiri wano ebyo nambiwulidde tukyali ku kikyasaanidde okubanga tukyali mu mbeera efaanana bwetyo nga ddala mu mbeera ey'okulwana tewaliwo bwetaavu nakamu bulwanyisa bantu naddala ate ku lw'omuzikiti kubanga olwaleero agulwanira ogulemeramu just matter of time omwayo budde butono nnyo ng'ate naye ali wali ku bbali atudde takyalina kyagukoleramu kinene aye buli agulwanira ayagala kukoleramu ekintu kimu buli omu ayagala kusaaliramu kati omwana gweyagala kusaaliramu nono ng'ayagala kusaaliramu olutalo lwaki nolwekyo tewaliwo bwetaavu bulwanyisa bantu nga tulwanira mizikiti waliwo obwetaavu busomesa bantu nga tubasomesa bukulu bwa mizikiti so si kugirwanira bulwanizi tubasomesa obukulu bwagyo bagikoleremu ebiteekeddwa okukolerwamu naye kati okutta omuntu olw'omuzikiti subhanallah naam kakati ompisi nanga ningayala kuyita yitaba nti omanyi waliwo ebintu ebizze nga bibeerawo nebibaako ne effect bikola naye oba tutubiyizeemu omwogezamu yagamba nti mu nsobi zaffe tuyizeemu ekintu kimu butayiga kale yogera ekikyonze kyange kimeze ekyo obadde ekyo kigamba nga kyogera akulu Yahya wabillahi tawfiq abatuwuliriza abalungi nasalu llah alafu walafiya amin naye abatuwuliriza abalungi buli muntu mu mulembe gwe agwana okugutunuulira buli muntu mu mulembe Allah wakutadde ogwana okugutunuulira bw'ogutunuulira ogukoleremu ekigwana ogukoleramu buli omutunuuliranga omulembe n'ekiseera n'ekifo w'owangaalidde w'oli olabe mu kiseera ekyo kiki ekigwana ekyandisaanye okubeera nga kyekikolebwa mu kifo ekyo seeka abatuuliriza abalungi kibi nnyo okutwala mu maaso ekintu ekyali mu mulembe ogw'emabega nga kibakosa nammwe ne mujja mu mulembe omulala nemugaa nti era kyetuba tugenda nakyo mu maaso kukibuli twalwananga mwewangalira mu mulembe ng'abantu tulwanira mizikiti ng'era gye tukubaganira ne kitukosa okugirwanira newayita emyaka era ne tutakyusaako
emyaka hasbunallah ne balwakil n'abalala ne bajja ne bawangaalira mu nsi mu kifo ebyali mulembe ogw'abakulembera ne bibakosa ne mujja nammwe mu kiseera kyennyini mugati era byennyini bye tuba tuddamu nze ndowooza temuba bagezi nze naawe seka kibaate nkakasa nti tulina omulembe gutuwangaaliddemuko nnyo ebikubaddemu ne tubimanya ennyo kandi tubeera ne muguno omulembe bwetuga nti tugende mu maaso n'eryo alutume kitugenda mu maaso tudde mabega kubiri tubale tugenda mu maaso tugende maaso n'eryo wabula tudde mabega kubiri era babiyita birisa ebyo kubiri kubanga byogenda okuddako byennyini okakasa byakukosa era tulina kyewabifunamu n'obusiraamu tebwabiganyulwamu ate era byoddako n'ebiwundu okyanyiga tugende n'ekyera era ekyo kyo tufiirako ffe awo tetuvaawo nze nno ndowooza nti embeera efaanaganako bweti tetuba bagezi omugezi akola atya wabula omugezi mu mulembe ogumukulembedde ekyali ekyomugaso kyajjayo era kyo kisigala kitambula n'asigala ng'agenda nakyo mu maaso ekyobulebe era ekimukosa n'akireka n'anoonya mu kiseera mwali mu kifo ekyo mwali ate kyekiyinza okubeera ekyomugaso ekiyinza okubatwala mu maaso njagala kugamba ekintu kimu abaana babiri bazaaliwa omusajja ng'ali mu buyinza Ali ibn Abi Talib ye nannyini kuzaala Hassan na Hussein radiyallahu ta'ala anhu Ali ibn Abi Talib bamutemula nga ye mukulembeze w'abasiraamu afuga ekitundu Hijaz n'emiriraano era ng'abantu b'ekitundu ekyo bamukkiririzaamu bulungi nnyo era gubalabanga omukulembeze ebitundu Kufa Basra twala tugende nga waliyo obukulembeze bwa Muawiya bwe batyo bagugulana Ali ibn Abi Talib bwattibwa mutabani we Hussein n'akwata obukulembeze obwa kitaawe bw'aleka naye mufu obukulembeze obwo agenda okukomekkereza nga naye atemuddwa oli taata n'omwana omwakoze ate agenze bonna baga nti alal haqq bali ku mazima bali ku kituufu siba guli Hussein Hassan ajja gati muganda taatawo muganda wakuddemu byonna ebifaananyi bwe bityo wate entebe ofiire ku kye bafiiriddeko wate entebe olaba obulumi bwakwatira ekintu naye subhanallah omubaka sallallahu alaihi wasallam yayogera ku mwana oyo ng'akyali muto naga ti omwana ono wa bbeeyi era mu byamwogerako ekyenjawulo yaga nti Allah agenda kugatta naye wakati w'ebibinja bibiri eby'abasiraamu omwana ono bwe yajja nga yateekeddwa okukwata obukulembeze obw'ekitundu kitaawe ne muganda bwe mwamukulembedde mwe bafiiridde obulamu bwabwe bwe bugendedde n'ababadde balwanira mu mugongo gwabwe abo ababiri bangi bafiiriddemu bwe yatuuka mu kukwata obuvunaanyizibwa yajja n'asisinkana Muawiya gwabadde bagulana ne kitaawe ne muganda we yajja ne batuula ku naga ti kiki ensonga ki wano buyinza bukulembeze tubeeko ne betukkaanya kino kikome wano tubeeko ne kyetukkaanya kino kikome wano agati bwe bukulembeze kyensonga yennene mbukuwati mbukulekera bisharuti bubeeremu Allah bw'ali kujjawo
ensonga ogirekeranga abasiraamu balironda gwe baagala. Kasatukanya kwekyo obukulembeze mbukulekera ne bateeka omukono ku ndagaano nagati nzize Madiina ng'omuntu owa bulijjo. Era naddayo n'atuula. Nze Madiina ng'omuntu wa bulijjo. Obukulembeze bwa Muawiya bun Abi Sufyan awo lwe bulya Hijaz. Kwerekereza. Naye luno omusajja atuula ku ndagaano efaanaganako bw'etyo nga kitaawe yafiiridde mu mbeera eyo. Muganda we yafiiridde mu mbeera eyo. Kikifa ddala kye tutwala mu maaso ebyo basiraamu b'eggwanga lino Uganda. Biki bye mutwala mu maaso ebitukosezza emabega. Biki? Kati ngende nti omuntu alwalira omuzikiti talina waagutwala gusigalawo. Omwoyo w'emyaka naye n'atuulaawo. Wallahi agenda okumaliza ekiseera nga n'okutuuka ku muzikiti takyatuuka akagamba nti amagulu tegakyatuusa ku muzikiti sikyasobola kutuukayo. Nga gusigaddewo. Era gusigalawo. Kati lwaki? Kiki otuuka ku mbeera egamba nti waaki omuntu okufa? Okole ki? Lwaki teweerekeriza? Okufa yebadde nga kemma kisinga okubeera ekinene. Okuba kalungi okuba waaki? Tajja kusaalira muzikiti. Eswala yiyo. Tajja kusaalira muzikiti guno. Tajja kusaalira muzikiti. Tukkiriza bibaddewo emabega. Can we stop it? Tuwali wakana kubawo kwabyo. Izo gama tukkiriza tubibaddemu emabega. Kwanga bibadde izo koza ndola wala tubibadde kwa tubirabye. Tubibaddemu. Ebyo bye biteekeddwa okugenda paka le tunaafa. Tetusobola kuyimiriza bino abasiraamu ba Uganda bano. Era ebyo bitutwala mu maaso okusinga okusoma. Nedda. Akadde katuusa abasiraamu okulwana mukute, okulwanira emizikiti mukute, mutandike kusomesa abantu kano ke kadde akaliwo olwaleero n'okuguwamba oguwamba ogutwalewa. Kiseeka mu nnyukuta ennambulukufu. Kiseera kituufu. Mwezze buli omu azze munne. Twekomyewo. Naiza nnyo okwogera sekakalo nyanjigiriza okwogera enyogereyo. Kiseera kituuse. Twekomyewo. Twezze. Kyate kinakutegerekeka eri bantu kati kitandise okutegerekeka. Kisaanidde. Kiteekeddwa. Kiteekeddwa. Twezze. Sina kyenfunamu kutwala mu maaso bukyayi bwo. Awo wennyini bulijjo okutandikira. Inshallah. Hadiisi gye twakomekerezaayo wano nabaddeko gye nasaalidde ebizira eyo eyantumye naye nga nti mukwano gwono bamuyita Mujahidi. Nga nti Sheikh Sidiki yasoma hadiisi ngimanyi bulijjo nagisoma naye nadde nga agiwulira naye yatuleka awo ne mugaa nti era awo wennyini bwe tujja okugitandikira hadiisi eyo. Hadiisi nti naye oba yeeyo gye yasomye oba yasomye naye nti ne mugaa nti yeeyo. Ne mugaa nti olwokuba wagikomya wali kalugitandikireko. Bijja kunyagala n'ebintu bitukulembeza. Hadithi ya Abu Huraira. Twali tuleese ilaaji ya Abu. Hadithi ya Abu Huraira. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Obukyayi. Abasiraamu buli omu baalina ku munne. Buli omu waayimiridde. Buli omu mu kibinja kyalimu. Buli omu mu lujja mwali. Buli omu mu makaage. Obukyayi obuli mu mitima gyaffe buli omu ng'abulina ku munne. Bwabulabe eri omusiraamu ssekinnoomu, bwabulabe eri abasiraamu wonna we bali. Okutuusa nga obukyayi obwo bagenze babusangula mu mitima gyabwe. Obukyayi bagende nga babusangula mu mitima gyabwe. Kadra al-istitaa buli omu afube mu busobozi bwe tewaliwo kye tutasobola kuweereza.
tewaliwo kitasobola kuweeresa bwe kibeeranga ddala byonna bye tugamba nti obulumi bwa busiraamu mwe tukolera bino eby'okwekyawa obusiraamu bwe butuluma tofaayo tujja kutuukayo kirina obuzibu buli omu ekitwala obusiraamu kyennyume kya bukyayi bwe tuba nga tuli bakusenvulako ekyennyume ky'obukyayi kyekitwala obusiraamu kyekipromotinga obusiraamu ekyennyume ky'obukyayi kwagala hadithi gy'oyogerako ojja kugyongerako endala nja kwongerako endala bbiri olwaleero mpuliriza gye twasoma ya abu hurairata radiallahu anhu omubaka bwe yaga nti la tadkhulu ljanna omusiraamu yenna omuntu yenna ng'ali ku nsi ateekwa kuba nga akolera kuyingira jjana naye omubaka sallallahu alaihi wasallam alaga nti muhaalun dukhulu ljanna abasiraamu okuyingira jjana muhaalun tekiriyo agambye nti la wagisoma la nahiya lelu jinsi la tadkhulu ljanna temujja kugiyingira mukolera jjana bino byonna byetukola okukwata akabaawo nojja n'okuba yahaya mugongo ofune jjana afe olwayingira jjana la tadkhulu ljanna tewaliwo kasekeso kakuyingiza jjana omubaka sallallahu alaihi wasallam yakozesa ennyukuta Sheikh Kabasa yaginsomesa owulira bulungi ne Sheikh Sufiyani oyo yaga nti hatta harfu ghaya wa nasb yufiidu lghaya eraga enkomerero y'ekintu okujjako ng'otuuse wano kiri kisuubire hatta tu'minu okutuusa nga mufunye obusiraamu ddala omuntu aliyingira jjana ya Allah ateekwa kubanga musiraamu ddala ekigambo al iman twagamba nti bwe kijja mu nassu min annusus nga kyekizzeemu kyokka kiba kiripurezentinga al islaamu wal imaanu nafsu obusiraamu naki obukkiriza omuntu aliyingira jjana ateekwa kuba musiraamu ddala naye subhanallah omubaka yagamba nti wala tu'minu wali la tadkhulu ljannata hatta tu'minu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akakasa nti n'obukkiriza obuyingiza omuntu ejjana maaso gyagenda otulaga bulina ebibuyimirizaawo era we guli kakati eno yonna gy'oyo akulaga nti omulyango gwokka ogugenda okukuleetera okuyingira ejjana guli wali mu bukkiriza wabula ne bw'onookola ebyo byonna byokola kino ekigambo ekyo nti bino byonna byokola bye weeyita obukkiriza hatta ojja kumala kukola kiri oba tegereka kyetegeeza mweguli hatta eno etegeeza nti ne bw'obikola kitegeeza nti bw'oba okuba munnaakabaawo nga weeta mukkiriza bw'oba ofuma muno nga weeta mukkiriza bw'oba olanya ku kisuti nga weeta mukkiriza bw'oba ogeya muno bw'oba osungwalidde muno ng'omukyaye toyagala mulabako weeta mukkiriza ebyo tebizimba bukkiriza kati enkondo z'obukkiriza ziri wano zisimbuka wano ku hatta era zenkondo ezikuyingiza ejjana ge makuba gakutwala mu jjana hatta tukwalagana bulungi kyabaga nti kati n'ebyobukkiriza bye ŋŋamba wala tu'minu hatta tahabu ejjana agikuggyeeko lwakuba tolaba kuba mukkiriza obukkiriza bugambye buganye n'obukkiriza empagi yabwo wetugende mukuumulako twali tunuulidde ekigambo ekisembayo mu hadiisi eyo nti temujja kukkiriza obukkiriza mwe tebujja kuba bunywevu nga buyimiriddewo okuggyako nga mwagalanye kitegeeza ki ekyo okwagalana obusiraamu buzimbirwa ku kwagala tebuzimbirwa ku bukyayi aslu lislam ensibuko y'obusiraamu eyimiridde ku kwagala teeka nga tuzeeyo mu byafaayo bya Uganda oba ebya Buganda
abasajja bonna baabasibira ekijungute naye nga bateeka omusiraamu w'ekijungute bateeka omusiraamu ekijungute avudde ekyaggwe n'omulala avudde ebutambala n'omulala avudde ebugerere n'omulala bonna ne baga oba nga batutaddeyo katugende ng'ekibateekayo kintu eki kwagalana. kankuwe hadithi ey'okubiri. omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti mathalu lmuminina yakijja ne kulevo eno gy'olaba eya hubbu n'akitwala kulevo ya wuddu. wuddu gwe mukwano gwe bayita ogwanfanfe nti ogubasaza mu kabu enswa nnene. oba oga nti guliyo abaganda gwe baakolanga nti baasalanga omusaayi mukago. omukwano gwe tugalako gwa wuddu mu njogera eno yaffe gamba nti oli bw'abassa awula n'okkubula nti ngenda kussa. ogwo Allah gwe yateeka wakati w'omwami n'omukyala. gwe mukwano guteekeddwa okubeera wakati w'omusiraamu n'omusiraamu. mathalu lmuminin fi tawaddihim. olwedde Allah yagamba ku bakyala n'abaami abafumbo owulire bulungi yagamba nti wajaala bainakum mawaddatan wa rahma wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. yateeka wakati w'omukyala n'omwami we laavu. era naga nti ako kabonero akalaga omuntu alina obwongo obutegeera engeri Allah gy'agatta amamu abantu abatawangalidde wamu abazaaliddwa wamu ne babeera nga balina okwagalana n'okusaasiragana. kabonero akalaga okubeerawo kwa Allah teri yayinza kikola mu bitonde. bwe yajja ku basiraamu omubaka sallallahu alaihi wasallam era nga iwahayu omubaka yagamba nti mathalu lmuminina. awo bedda wenjagala tugatte ekigambo ekyo okiwite kigatte n'ekyakulembedde la tadkhulu ljannata hatta tu'minu mathalu lmuminin wala tu'minu hatta tahabu. n'agamba nti fi tawaddihim. njagala tugatte ebintu ebyo bibiri nti ekifaananyi ky'abakkiriza nga bamaze okukkiriza eri fi tawaddihim mu kwagalana kwabwe. nga Yahya musiraamu ne Mahmudu musiraamu nga basiraamu. Allahu akbar. ekiri wakati awo engeri gye baagalanamu si kye kyokka wano yongerako n'ekyokubiri watarahumihim n'okusaasirigana kwabwe tebasobola kukubagana kuttingana singa ddala babakkiriza. kati bino bikugamba nti byemukola nga tebirimu kwagalana nga tebirimu kusaasirigana bibagamba nti obukkiriza bwammwe tebunnaba kutereera. opimye olwo nedda si zempima hadisi ze zipima ebyo bayita mafuhumu lmukhalafa bino bwagamba temusobola kuyingira jjana okujja nga amaze kubeera bakkiriza temusobola kubeera bakkiriza okujja nga amaze kwagalana nagati ekifaananyi ky'abakkiriza bw'oba oyagala okubona bwe bagambe bano be bakkiriza obalabira mu kwagalana kwabwe okw'omunda ddala si kyokka ne mu nsaasirigana gye basaasiriganamu olwo n'omanya nti abantu bano bakkiriza kati eyo eminzaani. kati ate obwaffe obwa Uganda obwaffe bwa kwolabira abasiraamu kubeera nti omutayita wali munne obakolaiza obalabira nga baagalana gweoyagala okukakasa nti oyo omusiraamu mashallah wa imaani kubeera nga tayita wali musiraamu mulala kubeera nga tabuuza munne kubeera nga tolira munne salaamu wallahi okoze bulungi akasajja tokatwalidde salaamu akonsanyusiza nnyo bwekitolo tujja bayisa abakiraamu bannaabo bakiraamu bannaffe bebayisa be batyo tumutuulira salaamu oyo naye nga munabbi yalangirira erigoze ku hadithi era tongera ogattayo awala adullukum bishaiin naawe nyiri bikusobedde omanyi museka oli alabanga ebyokusaala omuganda yakimala dda tyeri embi bisekirwa enseka ezimu teri bassanyu kuyinza n'okubeera okwewuunya
oba oluusi n'okubeera okunakuwala ngunakuwalagana olanga seeka eyo enjolesi nebisala birairawo yatulaga obusiraamu ono bwetwogerako bamubuuza kibuuzo kiramba ayu islaamun khair tugigate ku salaamu wali sokoleko genda ku salaamu omubaka sallallahu alaihi wasallam okwagala kw'obusiraamu okubanga obusiraamu kubuzimbirwa yatukuga nti kamathali ljasadi lwahid ali ku basiraamu bana bakkiriza omusiraamu abasiraamu nga ddala bombi basiraamu kamathali ljasadi alwahid waliwo ekitawulo ekitera okuntawaanya ffe twekakasaako mu ngeri gye twokolamu bino kuga bino tulikola lwakukakasa nti omusiraamu w'ekibuli si musiraamu kuba bino omubaka abyagamba kubati ku buli yenna gwokakasa nti musiraamu ekitutuusa ku bino bye tulikola lwakukakasa nti fulaani mina nnaasi si musiraamu oba w'ekibuli okutuuka okubeera tosobola kusaalira wali ow'ennakasero oba ow'ennakasero okutuuka tosobola kusaalira wali w'ekibuli okikola lwakukakasa nti omu ku mmwe si musiraamu badde ndowooza manyi muleetawo ebifaananyi abantu bajja birengera bubi sibe balimu balimu nenjagala olengereza eddala bye balimu nti ow'ekibuli okusaala n'owoodi Kampala ow'ennakasero okusaala n'ow'oku Kibaati oba okusala n'owewali ku ssaawa ya Queen Kolokotawa ebyo oba oleeta kwebyo ebifaanaganira ddala naye byo byoleeta ebimu akagiraagira gwenda oyogera ku sande abaana ne bakitaabwe eddegeya wano babadde mu bikonde ebbombo wano eddegeya bakubaganya omuwalimu waabwe abasomesa okuva ku mande mpaka ku sande akakaleete bannange ku sande tukolewo ddalasa tusome akati tojja kubaleeta wano omwalimu waabwe baana baabwe ne bakitaabwe balwana tajja kusomesa wano naye bino ekibuuzibwa lwakukakasa nti abamu si basiraamu abalala basiraamu yensonga lwaki tukolagana bwe tuti omubaka sallallahu alaihi wasallam agambye nti fi tawaddihim seeka ekyo ansa nze njirina naye atuusa okutugamba nti kamathali ljasadi lwahid fe tuli tugadde kussa erigamba nti inistaka minhu udwun ng'omusiraamu bw'afuna awamuluma tadaa lahu saira ljasad nga kiruma abasiraamu abalala kagamba nti omubiri guno owafuna ekizibu wonna oba akawundu konna omubiri gwonna gukosebwa bw'obanga waladde senyiga omenyekamenyeka ennyingo amatu gakendera okuwulira ekiwanga ne kifuna ebizibu amaaso ne gavaamu amaziga ekivaamu n'omusujja nagwo ne gujja naye nga tikijute omubiri gutya lyakuttebwa yakutte ku kigere yakutte mu nkwawa naye naffe ekyo ekibuuzo ekibuuzibwa nti musiraamu munno oba abasiraamu nga bafunye ekizibu eyo naawe omutima gwe gukukoola ne gukugamba nti ekyo kikwatako nze nno njagala nnyo okugamba abantu baleme kutaputa bifu oli bw'osomesa bino nga kugamba nti faawe okulingira oli fe twagalana bwe tutyo ate kikyembadde njagala okuansanina ddala ffe tweyagala bwe tutyo tewali bujulizi bwa kabinja ekyo twakyogera dda seeka ekyo bino bye tusoma si bwe birambika nti mweyagala bwe mutyo mu bubinja byammwe bino bye tusoma si bya bubinja bitegeeza buli yenna gwokakasa nti musiraamu ateekwa okuba na bino beera kulingira odiyo naye omusiraamu bino omusiraamu atali wa kulingira odi waali ng'omwagalirayo era ensonga si ya muntu wagyali ensonga ya musiraamu gwoba oyiruddawa n'akabinja kubeerayo tolina mutawaana naye ekikulu kya byonna oli musiraamu era oyagalwanga musiraamu era kyoba ommanja kwagalanga musiraamu tommanja kwagalanga kabinja ku simanyi oba bitegeerekeka byetagamu ebifaananyi ebinene omanyi kati seeka kiba tebwayogedde kyentegedde nti ebifaananyi
For example, wajja tubeera wano entalo z'abavubuka n'abakadde ne bazinga emikono ne baddayo abavubuka ne tweyuza gye tweyuliza naye effect ezavaamu fe be basobola kwaki abazzukulu babazanga eno abakadde nti oyo mutwale wajjajjaawe bano abalwana batwala eri ku bebalwanyisa bino bivudde ku leve eyo ne bituuka mu families weesanga ng'ozaalibwa nange mu lujja lumu naye olw'okuba twakwata ebibinja ebyenjawulo weesanga tetuyita wamu n'okubuuzaganya tewali nze ne mukwano gwange amaka ge gaatabuka mukyala we ayagala mulala naye yennyini omwami ayagala mulala mukyala we alowoleza mulala alowoleza mulala musiraamu oyo muganda wange tutuuka tuli emakka emina nange ntiseeka leka njogereko naawe nkubire mukyala wange simu ategeere tetwogera ondor ye omukyala agamba atya omukyala omukyala yakati olabika toyogera na seeka oli mubi naye kiki toyogera nga lwaki yogera na seeka omusajja amugamba ati njogera ne seeka naye nedda lulinga nali sikikubuuza ne babeera mu kwesibira ebikookolo twala tugende omusiraamu yafuna nansembeza nga tuli mendaga ti seeka kkiriza nkubire mukyala wange simu awulireko nga twogera tuli wamu naye ondo makka g'abantu naye kugambye osanga ng'abaana bazaalibwa mu famire epya mu famire emu naye ng'omu weeno simanyi omulawe naye nga subhanallah tebayita wamu. Sheikh Umaru ekigambo ekyo kinene era njagala nakyo tukiwambwize ddala bulungi abantu bategeere kuba abamu bajja ne balowooza n'okulowooza nti okubeera obumu balina kubona kufunayo kintu kye bayinza kutuulako beegattira okwo ate Mungu subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala yenyini yatugatta twegattira ku Allah atwegattira ku Allah bino wali mba mbibuusa mu maaso bino ebyatwawula ebyo byabawula byonna twatandise nno bulungi Yahya guwabuuzizza guwakozooda guwabuuzizza nakugambye nti Hassan Hussein Ali simanyi oba okyajjuka waliwo ayerekereza mwanguyizeko ti waliwo ayerekereza nkugambye kibi nnyo okuwangalira mulembe ne mukosebwa n'ebintu byamu ne mugenda mulembe omulala tugende mu maaso n'ebyo era ebyabakosa nga bye mutambuliramu muba temuyiga mwegumiza n'okwekosa mwegumye muki musaanawo mulaba naye nti oba tusaanawo omusiraamu abeera bw'atyo ekituli hadisi omusiraamu talumirwa musota omukkiriza talumirwa musota mu kituli kimu mirundi ebiri tawojebwa musota mu kituli kimu mirundi ebiri ekyo kyali kitegeeza nti omukkiriza alina kuba mugezi ku lw'obugezi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa tateekeddwa kubeera ng'adda mu nsobi gye yakola omulundi ogwokubiri bw'olaba nga zzeemu otandikanga okubuusabuusa okutegeerako nkyogedde bwe nti seeraliikiridde nakyo kubanga kyensembyayo nagambye hadisi bbiri ereke omuntu bw'osooka okumwagala bw'omwagala osobola omugamba ku nsobi mu ngeri ya mukwano nonga nti wayi kalungi nkwagala lilla manya kwakagala nnyo wano olulungi nkwagala naye kino kola n'okimugamba mu ngeri yaki ya mukwano so si yabuki yabukyayi hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari tekwewuunyisa omubaka yasooka muganaga nti inni uhibbuka ya Aba Dharr inni uhibbuka naye kuma kwekyo namuga nti uhibbu laka ma uhibbu li nafsi
Abu Dharr mwana wa kwagala sikoma kukwagala nga gwa biza naye mpuliranga kye neeyagaliza kye nkwagaliza Abu Dharr ofune awo nawe waliwo ensonga enkulu okwagala okwo kutugambako nkwagala buli gw'oyagala mwagalizi kye weeyagaliza era ojja kuleza ne hadithi eri abantu gye basoma ennyo naye nga mwana wattu nayo tugyerabira لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المقصود بأخيه المسلم ما يحب لنفسه تام كريزا متوف وانا مدل نجي الجماس يا أبو ذر omuntu gw'oyagala ne bw'onooba olina ky'onoomutangirako ne bw'onooba olomugati kino wandikire seeri ne bw'eneeba nsobi era ogimugaana n'ogimwekesa mu ngeri yakwagala omubaka sallallahu alaihi wasallam okugamba Aba Dharr namuga nti ya Aba Dharri hadithi eyo erimu ebintu bingi erimu ayisa omuntu ya ose harufu nida ayisa omuntu kituufu ayo n'amuyitira mu kitiibwa amuyise Abu Dharr taata Dharri awuyitira mu kitiibwa eyo si lakabu eyo owange gwe taata Dharri n'amubuulira naga nti inni ohibbuka ekituufu nkwagala bino ngenda bikola lwakuba nkwagala ekyokubiri lwansonga wa ohibbu laka ma ohibbu linafsi byenkwagaliza binange byenneeyagaliza ulya bye yali agenda omugamba yamuga nti la taamaranna ala thinaini Abu Dharr okusinziira ku mbeera zo weewale nnyo okukulembera abantu babiri tofuga abantu babiri baveeko tobasobola agenda mugoba kukulembeza amugoba mu bulamu bwe Muhammad mulamu aba mufu Abu Dharr ebyobukulembeze biveeko namugande baba bakuwadde okulembera abantu abo tobeeranga bo bakulembera tokkirizanga omulala abeeranga gwe n'obeeramu bagoberezi seeka ekigambo ekyo olwaleero kiyawulabe nnyo abantu bafuli bwakimugamba agamba tanjagala tayagaliza oyo gwe mulaba mpalana n'ebirala naye nabyo gamba Abu Dharr walwalawo yamuganira nomugamba nti inni araka la dhaifan yamuwa n'ensonga ku kiko ekyo agati ya Abu Dharr inni araka la dhaifan olina obunafu bwo yamuwa ensonga zaali bbiri byamugaana ekyokubiri yamuga nti wala tawallayanna maala yatiimi togezanga Abu Dharr n'okwata ku maali y'abamulekwa nti gw'ogirabirira tolabiriranga emaali y'abamulekwa tokkirizanga okuwa obuvunaanyizibwa oba okulabira emaali y'abamulekwa maali y'amulekwa yenna naye omanyi lwaki yamugamba ebigambo ebyo Abu Dharr tebabimugamba nga kuba mwonoonefu oba mwonoonyi wabula Abu Dharr ku ky'emaali y'abamulekwa yali musajja mugabi nnyo nga tasigaza kantu konna mu ngalo ng'ategedde aya eri alladhina yakinzuuna adh-dhahaba wal-fidda Abu Dharr nga tasigaza sente mu nsawo ng'agiraba kati nabbi n'amanya nti bw'anaagwanako sente z'abamulekwa agenda zigaba zigwewo naga naye emaali y'abamulekwa giveeko kiri ekyobunafu yali tategeza nti Abu Dharr munafu naye yamugaa nti gwe olw'okubeera nti olina ekisa kingi ojja kulemererwa okulamula wakati w'abantu abameka khitaman ababiri khitaman abatuwuliriza tetwerabidde nti waliyo alhubbu walbughdu fillah kyabasinga obunyoroza wakirinze oli ayinza okulowooza nti twerabidde alhubbu walbughdu fillah tetugyerabidde okwagala n'okukyawa kulwa Allah nakyo tukimanyi weekiri era n'obujulizi bwakyo weebuli naye omuntu gwe tukyawa nga tumukyawa lillah kulwa Allah subhanahu wa ta'ala tumukyawa mu ngeri bbiri engeri esooka yey'okumukyawa olw'okukola ekikolwa ekimufulumya mu dairatuna mu ssaako z'obusiraamu
afulumye mu ssaako zaki naye bw'aba akyali mu ssaako z'obusiraamu tetumukyawanirira oyo tugolola mugole tubwagaliza bitwagala bitweyagaliza njagala otegere bulungi omuntu akola ekikolwa ekimufulumya mu ssaako yaffe ffe abaagalana mubasiraamu babagalana kyekyo kyennyini bakyawagana tebakyawagana balina okwekiriza kati koofulumye kitegeeza tukuggyako okwagala kwaffe allah batakyakukuwa omubaka batakyakukuwa ode bulungi naffe abaakutugobako kubanga ekibadde kikumukuweesa okyeyambudde n'okufuluma kitegeeza kukola bikujja mu busiraamu so tekitegeeza kukola binyiiza gundi kubona ezo gwe kati fege gye twagala nanze ne Umaru ne Kalungi kati okoze ekitunyiiza gwe ovudde mu saako zaffe genda saako ze twogerako za busiraamu si saako z'abantu mweza za busiraamu eyo yesooka embeera ey'okubiri yeey'okukyawa akoze ekitamwa kyetutamwa mu busiraamu naye ng'asigadde kitundu ku ffe enkyawa gye tumukyawamu enkyawa gye tukola tutya gye tumukyawamu ekulembera yakukyawa kikolwa kye yakukyawa kikolwa kye ne tusigala nga tumwagalako ekyo kitukakasaako okumwagala ne tutakomaawo olambulule kino okukyawa ekyo ekitamuwa ku ye kyakola ode bulungi ne tumukyawa ne tukikyawa ne tusigala nga ate twagala ekyo ekimukakasaako okubeera nti akyali kitundu ku ffe eyo yenzikiriza ya ahlusunna waljamaa tugambye omuntu bw'akola ensobi fasikun abeera yonoonese olw'ensobi ye wa mu'minun bi imanihi ne mukkiriza ku bukkiriza buno kati tumwagala olw'obukkiriza buno bw'alina ne tukyawa ku ye ensobi ye eri ne tukyawa ku ye obulimba bwe ne tukyawa ku ye obutambuze bwe ne tukyawa ku ye obubbi bwe ne tukyawa ku ye okugeya kwe ne tukyawa ku ye bino wabula tumugambako era ne tutwala obuvunaanyizibwa okubeera nga nanusahuhu tumubuulirira lwaki ekyo kiri bwe kityo bwe kitaba bwe kityo olwansonga nti ffenna senga kibeera mu ttuluba lyeyisooka ffenna tuteekwa kwekyawa buli omu asigala yekka kati ono osigalawo yekka bw'omu senga si bwe kityo nga kiri wali awasooka omukyawo olw'ensobi ye omukyawi n'afuluma ffenna tuteekwa kwekyawa ffenna tuteekwa kwekyawa wa buli omu alina ensobi omanyi lwaki gwonkyawa naye naawe olina ebikukyayisa buli basobya buli yenna okuva ku bamufuti sibebana abatudde mumaaso okuva ku bamufuti ogenda ku baseeka ogenda ku baamiiru ogenda ku bayimaamu ogenda ku baamiira ogenda ku bamustasiba leeta ekika ekiramuhibbiina ogenda ku bamuhibbiina leeta omulala n'abalala naawe onobamalayo ode bulungi mwenna buli muntu sekinnoomu ogwana kukyayibwa kasita osinziira mu kiri kasita osinziira nti alina ekyonoono tukasuke muteekwa kukyayibwa tewaliwo ateekwa kwagalibwa kuba mwenna mugwa mu ttuluba erikyayibwa lwaki mwenna mulina amazambi amanene ate n'amatono nkiddemu kitegerekese waliwo ansengere message agambye nti Omar awakupasiri salaamu wali emakindya agambye nti Sheikh Omar mugambe nti obukyayi bwe butuuse waliwo abasiraamu abatakyakuggyako bujulizi mbu wabagamba birala kati wabagamba birala ne kati obagamba birala abo tebakyali ensonga yange mube ndisiponingako
nze siita muntu kumpuliriza naye badde saagala omala weetaasi baveeko ekaze nze naayogera bubi abantu abo batuufu nnyo kubanga ne bwe baali batandika omujjako obujulizi si yabayita ati ejja mu bunsi kati essaawa zino ate okumubuulira ate era baali bamujjako obujulizi tebamubuulira ati umala tutandisa okujjako obujulizi kati bakola nsobi nnene nnyo okutandika omubuulira ati kati twakujjako tetukyakujjako nga baali bamujjako tebamubuulira ekyokubiri umala tasomesa abantu kumujjako obujulizi kabenzi ffe tusomesa abantu obujulizi buliwo gwoliwaddemu obugaana kubanga gwomanyi gy'obujja obubwo naye ffe tukusomesa obwo bwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tukimaze tugende ku kirala teriyo kinfoomera ya hayi nga kusomesa kwa studio wano olabawo omuntu n'omu atulabawo nina gwendaba agenda kugati gulija ali awuliriza kino ekibiina kya mutindo mulala nnyo ayagala yeyeega nekateekeko ate yagala era yafuga leediyo ye amujjako bujja kajjako kwekali tusomesa abantu bonna ekibiina kyolaba ate ze ekyagala nnyo 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 kubanga tekirina stress tugende makoma katumalirize naye njagala obakakasi anti bizaabwe sikyabanukula mwetaaza mumanyira okumumanya ekyo tukimaze naye kale ng'obwakobenga saagala kumanya I don't want to know saagala kumanya nkiddemu kumpewo seetaaga kumanya era oyo aweereza message mugambe agenda abagambe nti oli teyeetaaga kumanya tamanyina kumanya nti you exist naye oli abuuza umalu owaaluliye ono umalu kyolagala kumanya ekyo era nakyo kituufu kubabiri ayagala kumanyako aluwa nze siri kitaba ye gwayagala okumanyako sikulukuta okulukuta mugandi okulukuta n'olwaliro tiwajja okunsaaga nze nkulukuta bwefuna wempitira ode bulungi nga wewali obulungi wekola ntya naye loza tuleme kalubiri bwensoma irimu nensanga nga siyabadde entuufu njivaako nkukakasiza ku leediyo kuno njivaako sekamade yatuleme kalubiriza abantu nti Uganda erina ekizibu kimu abantu balowooza nti irimu bye bawali mabere balina naye singa oddeyo mu bitabo ebyasooka si bumalu yasoose oba sisaani yasoose abo walimu baasomanga ekigambo n'agamba nti fil kadimu wa fil jadidi alina kyalabye byakati ategedde bulala era bakyukanga n'ava ku nsonga endala n'agenda ku ndala olwekyo kyaba ategedde kati gwe gwe basomesa n'ogaana okukyuka weewuunyisa nnyo okusinga ate omusomesa yakusomesa ng'akyuka gwe tetumanyi ng'egyo olikyukamu irimu ekyuka irimu si ekyuka kutegeera kwe kukyuka tweyanze gesigenda kubanga tusukako olunaku olwaleero njala hadithi ejiba ku Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu atugamba yatuyigirizaawo ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama ensiiba Allah tabaraka wa taala gy'asinga okwagala y'ensiiba ya nabbi Daawuda alayhi salaam n'ensaala Allah tabaraka wa taala gy'asinga okwagala y'ensaala ya nabbi Daawuda alayhi salaam yalinga yeebaka ekitundutundu ekyekiro n'ayimuka okusaala kimu kyakusatu ate n'addamu ne yeebakamuko otulo otulala era bw'atyo yasiibanga olunaku n'asiibuluka olunaku eno hadithi eyogera ku mirimu gya sunna essola esinga obulungi mu ssola eza sunna yeyo nabiyullahi Daawuda alayhi salaamu gye yasaalanga mu budde ow'ekiro mu ttumbi n'okusiiba okusinga obulungi mu sunna kwe kusiiba kwe yasiibanga kubanga yasiibanga olunaku ate enkera n'asiibulukuka n'asiiba oluddako ate n'asiibuluka oluddako era nga yensiiba esinga okuba